His Excellency Robert Sentamu jebamu wadenge kirabo eya bulletproof ne Museveni tagitulanga namu kati bagala kujibba bagifuuyira kala bajiwa Museveni oluko tuluguddamu ne mwali nya ya majemba buli ya mazima buli muna Uganda ena wali tadi ko kwetegeka buli muna Uganda ena wali tadi ko kwetegeka tugenda mu vita buli muna Uganda ena wali tugenda mu vita tetugenda kuzikiza mwabetegese okukima motoka ya president mbalabula kati nave tugenda kuba ne kibaita security y'ekyama president agenda batambula ne security y'ekyama baba wane mu mumuchika kire break down mbabuli amazima baba wane ndi mumuchika ki break down mutwale motoka ye wa mugenda kukakasa nti Uganda tuli bakowu mugeze mugikwateko mugeze mukwate ku motoka ya president mbabuli amazima mubya mwaga amasibu gafe karangara mwaga amasimu gafe temwakoma kwekyo ne mubba power bank yange mwazi ba power bank basajja mmwe temwakoma kwekyo ne mubba engoye zaffe temukomye kwekyo mubya buli kimu buli mukwata bano basi bamusoka bakebera mu nsawo mubya waleti zabo mubya buli kimu lwaki obukopi bwammwe muba lwabasa lwaki mulabisa obukopi bwammwe kati Museveni yabagambye mufune motoka eyo tugitwale twefuule mbusimanya tyayisemetera amatendo bagifuuye kala bagagifuira kala ya white bagiwa Museveni kubanga Museveni motoka eyo abadde tagiyina emotoka president waffe Robert Sentamu Kyagulanyi gyafunye nabagambye president wa America George Bush yeze motoka zeyatambulirangamu kikekyo George Bush yemwe motoka ezo zeyatambulirangamu Museveni yali tagifunanga era Museveni yewunyiza mwinda ku Museveni wadde bamuwe binebuke bya bulletproof ebibofu ene motoka ya His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ne wajiba mipira tosajikuwa mu masasi ne gayitamu emotoka esensinga danger nga wabulayo tugeze bai waliwo mbera gibaga okuteekawo esensinga abantu abali okumpi ndiye kino agenda kukola kino n'esensinga kati Museveni obukopi bwe ayaga kwata motoka ya president waffe kugitwala gifuwa kala ya red ya yellow ya white aifura mbuno ya yese motoka empya kati bana Uganda buli muna Uganda yenna wali kyekisa kituusa buli omu yetegeke tetugenda kukiriza jogoli abana basajja. We are not going to allow this familiarity. The regime is planning to steal the president's car, His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi, that was donated by the people in diaspora. They are planning on his way to bring a breakdown to stop him and take the car. The intention of this is Mr. Museveni, he's in need of that car. They want to take that car so that Museveni paints that car white. Because that car is very dangerous, it is very secure, it is, I don't know how I can describe it. It's very expensive. And it's not rare to get that car. It's not rare to get that car because Museveni once one day tried to get it, but the government of America and UK, they refused to give that car to him. That car is one of the car that George Bush was using. It's the same type. So now, at the moment, the regime wants to steal that car that was donated to His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Buli muna Uganda yenna mbabulira amazima webakwate ku motoka ya president gagenda kwaka mbabulira bino kasi bya kusaga mugaza mugikwateko kwa amajago okutaka mwenna oba kuvanga tulani gwanga laffe kigenda kubeera omusajja yabaka lulu kaffe tukyayagala buwanguzi bwaffe tetugenda kuzikiza nkidamu tukyayagala buwanguzi bwaffe ate nga tugenda kubufuna mu myambiro ddala tugenda bufuna mu mambiro ddala tuva mu meeting kati magere mu State House tugenda bufuna ate nga twabagamba tugenda kuyita mu mateeka Supreme Court yatuswaziza kati twagivuddeko twaze mu koti y'abantu yeyenkomeredde kyaliko Sudani kyaliko Burkina Faso kyaliko Malawi kyaliko Botswana nekano kigenda kubeerawo mbabulira mazima tewakyali budde bwakono kati the struggle is still continuing mbabulira mazima nkidamu olutalo lutandika butandisi Bulanda government and regime jagenda okukola kukwata ku motoka ya Kyagulanyi His Excellency webagenda kukakasa nti balinye y'amagye webagenda okukakasa nti balinye y'amagye mugeza mugikwateko naffe tubetegekedde mbagambye abasajja betegese okukwata motoka ya president betegese okuwamba emotoka ya president kubanga kyebagala bagikwate bagitwale bagiteke ku kanala white Museveni yaberenga yagitambuliramu kubanga Museveni yali yajagaddeko ne bagimumma America ne bagimumma UK ne gimumma
kati bagazako kulaba nti bakwatira Kyagulanyi bateka kwa bisimaye biteka mutaise mateka nga mwafu twayise buli mitene jonna ya Uganda Revenue kyova twafunye namba plate empya omusajja eyakola ku nsonga eyo yokubanga agwa namba plate naye tekitegeera nti motoka ya His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi yali bulletproof ate yatega nti no yali ye omusajja naye bamugobya ku mulimu bana abasajja batitizi ate bana abasajja babbi nnyo sharinga video eno mbabulya bampita mu biru James atalina kyatya ewayo kulwanira eggwanga lye Uganda tetugenda kuzikiza tuva magere president wa Fabi tugambye ate byakyama tetugenda bibagamba ne mu kira kituufu tugamba tubagambako kimu ku kimu Museveni must go whether he likes it or not agenda mbabulya mazima. The struggle is just the beginning. Tutandika butandisi sharing a video inviting munno tewali kuzikiza mbabulya mazima luno lutalo lw'abana Uganda fenna mwabali balooza nti no biwedde tebinnaba tetunnaba kumaliriza lutalo mbabulya mazima fenna abayitamu temulooza nti no twatuuka. It is just the beginning. Buli muna Uganda njaga bakakasa tebinnaba kugwa twaze mu kooti y'abana Uganda kati gagenda kwaka ate nga tetuli violent kati bagezeko kubeera violent teri kuzikiza tewali kuzikiza. The struggle continues. Teri kuzikiza mbabulira mazima buli muna Uganda yenna wetegeke webakwatire ku motoka ya president bugenda kwaka fete batutiisa nkidamu fete batutiisa tubadde mu buli mbeera yonna kati mwe bambaga banda banjago bagamba mwalinye ya maje mubege ne tubagambye mugeze mukwate ku motoka ya president fe rubaga twetegese fabe rubaga twetegese bageze bagikwateko Kampala yonna Uganda yonna mwetegeke bategese okubba motoka ya president balize wana bange pakize abantu wonna baleta aba SFC baleta amaje batera black down bagiteka ku ebiyinja bagitwali mission yabwe eri Museveni motoka yagambye ajagala kubanga yaginonya dane mubula bagaji painting white abasajja bano babye gwanga emyaka n'emyaka nete bakuta basajja ba mubye gwanga nete mukuta obukopi bwachi sharing a video eno kati tutandise olutalo lw'emirembe olw'okujjako nakyemalira bategese okutwala motoka president mu week emu naye eyo bulanda gye bagenda okwejjusa emyaka gyonna mbabulya mazima mugeza mugikwateko amagye g'okutaka mwenna mwetegeke tugenda kulanya motoka ya president tewaliwo bagenda kugitwala baba waana bageze bagikwateko motoka ya president mbabulya mazima mumanye motoka ebeeyi yeyo motoka mumanye emitendera bagaga bameka balina sente nga tasazifuna ezo motoka kati mulinye y'amagye Museveni yayagala eyo motoka nene bagimumma olw'okubanga dictator tenakyemalira kati badde banoonya ground yonna kati bagala kugitwala motoka temugenda kugitwala mpozi nga bumite tugiiwo tugenda kulwana kufiirawo tetugakiza muka president gitwala sharing a video ate following a page yange liking a page yange tewali kuzikiza nkidamu tewali kuzikiza bana Uganda tebina bakugwa twajeyo omusango mu Supreme Court sirwa kubanga mbu twade tetuna bujulizi buli kimu twakina ne abasajja batekawo embeera ne bagana bujulizi bwaffe ate nga mu musango gwa 2016 ogwa mama Mbabazi buli kimu bakikiriza nga onabudde buyiseewo kati ogwaffe baganye kati twabijjewo Supreme Court twagitadde wabbali Supreme Court tugenda kugiraga nti sibe ababoosi nkidamu Supreme Court tugenda kugiraga sibe benkomeredde nti bana Uganda benkomeredde kubanga bana Uganda yabe babasasula bano simaya abawinyi dolo simaya bebani mugenda kukakasa Uganda mbabulira mazima mugenda kakasa bana Uganda nti bana Uganda basirikana tomuloza nti basiru mugenda kakasa nti bana Uganda nti basirikana tebabangako basiru twagala buwanguzi bwaffe nkidamu twagala buwanguzi bwaffe ate mugeza mukwata ku motoka ya president nanti mwali mutunoonya mugikwateko mwe busajja mu obwesefu simba buulira mazima mwe wanisa mundu muli busajja bunafu bwotekaje mundu muduka budusi mulinga nswera mulinganga asiri temusobola lwana musajja ku musajja mbabulya mujene mundu zamwe ne mumanye mujja kuvita mugenda kuba mulinye y'amagye mujje mugeze mukwata ku motoka president mugeze mukwata ku motoka ya president mbabulira mazima mugeze mugikwateko
buli Munnayuganda yenna waali njagala okubagamba luno olutalo lwaffe ffenna. Bruno Lutalo lwaffe ffenna. Struggle is still continuing. The struggle is still continuing. Twetaaga baganda baffe bonna okubata kati ebintu byavuddewo. Twetaaga baganda baffe bonna abali makomera okubateebwe mangu ddala. Ekyokubiri, singa mugeza ne mukwata ku motoka ya president. Ekyokusatu, twagala buwanguzi bwaffe. Singa mugeza ne mukwata ku motoka ya president, oyo yawadde Museveni amagezi agenda kukekasa nti yamuwadde katwa. Mugikwateko. Mugikwateko mbabuulira mazima bannayuganda mwetegeke. Tetugenda kukkiriza basajja bano tumanyiira. Baminisita bameka bavuga motoka za bulletproof ez'ebikwangala. Bo bagende babafeera ebimotoka bya bulletproof ne babaseera ne babigula na kusenza miwa musolo. Kati bawulira obujja, Museveni awulira obujja kwanga ye motoka tagirina. Kataga kwesa guneno mukisa. Misuse of office mugeza mugikwateko. Mugeza mukwata ku motoka ya president mbabuulira mazima. Mugenda kakasaba na Uganda. Mwe mwali nye amaje mbabuulira mazima. Mulekera okutumanyira manyira. Mukyali omwabena obuwanguzi bwaffe planning kubajja kwate mu tumanye mwaga kwata motoka president. That is the president of Uganda. You want to steal his car? Tukimanyi ti muli babbi mubbye eggwanga. Buli kimu mukibbye. Wano twali tugenze Mbale ne batukwata ne batubba buli kimu. Obusajja bwavu. Obusajja bwavu ku mitima. Ne bakwata wati yange ne bagitwala ne bajja mu center amasimu ne bagatwala buli kimu ne bakitwala. Obwavu bwaki? Bakaba bamwe tebaba wa sente zimala. Lwaki mukolera dictator omukodo? Amasimu ekalanga ago nabagatwala. Abasajja bakopi wano bangwata ku by'abasiraamu. Kibasookera ko mugende mwategese video kibasookera kukwata mu nsawo zange. Ezo sente ne bazitwala mitwalo gyali 3. Ezo ne zigenda. Waneka we batukwatire Mbale. Wati yona ne bagibba. Tubagamba tulwanira mmwe muri baavu abasajja babakosa babeereri mu State House babeereri mu kololo tebagana kujja mu public bakozesa mu bapapeti. Kati mbabuulira mazima giravu twazijjeko. Mugeze mugikwateko. Mugeze mukwate ku motoka ya president mbabuulira. Mugeze mugikwateko buli Munnayuganda yenna waali. This is a battle. This is a battle survival for the fittest. Tetugana kiza jogoli abasajja baneno. Mwatu bakalulu. Mwamulowooza mwabba tebinaba kuggwa. No. Tebinaba kuggwa. Mugenda kutuwulira. Mugenda kutuwulira. Tuva nanti magere kati mu meeting. Mugenda kutuwulira tebinaba kuggwa. Tugenda kubajjako mbabuulira mazima. Muyina mundu, tuyina amaanyi g'abantu, tuyina amateeka. Buli Munnayuganda yenna waali weetegeke. Tugenda mu lutalo lw'emirembe lwakujjako Museveni. Kiddamu. Buli Munnayuganda yenna waali weetegeke tugenda mu lutalo olw'emirembe. Twabagamba ffe tulina ni violence sagaba nkwata bubi. Tugenda kujjako Museveni ate nga tuyita mu mateeka. Kyaliko Sudani, kyaliko Botswana, kyaliko Burkina Faso, kyaliko Nigeria, kyaliko Gambia ne mu Uganda kigenda kubeerawo. Kigenda kubeerawo Museveni tagenda kulayira mbabuulira mazima. Kino kigenda kwetagisa buli Munnayuganda yenna okwanga yenyigira mu lutalo lw'emirembe lwe tugendamu. Time to declare, time to demand our victory. Tali kuzikiza.